Olwaleero wabaddewo olukuŋŋaana lw'abakulembeze okuva ku ludda oluvuganya. Ng'olukuŋŋaana luno lubadde lwa kuteesa ku ngeri y'amafuta ga Uganda gye galina okusimibwamu era n'okulwanirira obutonde bw'ensi. Olukuŋŋaana luno lubadde lwa kubeera ku Emerald Hotel wano mu kibuga Kampala. Wabula Dr. Kiiza Besigye alemeseddwa okuyingira ku woteeri eno nga bagamba ayagala kuleeta kasasamalo mu kibuga Kampala, nga bamuwerekedde ne bamujja ku kifo kino ne bamuzzaayo mu maka ge e Kasangati nga bamulanga kimu nti byategese teyafunye lukusa. Era nga tubadde tukitegeddeko olunaku olwajjo nti n'omukulembeze wa Uganda eyalondebwa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine wakwetaba mu lukuŋŋaana luno olw'okuteesa ku ngeri amafuta ga Uganda gye galina okusimibwamu era n'okukuuma obutonde bw'ensi. Wabula Kyagulanyi ye tabibaddeemu, abadde tazze. Besigye yazze ng'ajjidde mu mmotoka ndala, wabula ono asanze baayiyedde abawanvu n'abampi abamulemesezza okuva mu mmotoka ne bamugamba ssebo kyusa ddayo gy'ova era bw'oba toyagala katsambattuku nga toyagala tukunyiga amabeet olina okutambula n'odda ewakaawo wano ebya wano n'obyesonyiwa. Temulina lukusa mpozzi ng'oleese olukusa lutulage olukukkiriza okuba wano. Besigye nga talina kyabagamba, bw'atyo ne bamugamba simbula vva wano emu bbiri ng'ogenze. Bw'atyo Besigye n'asimbula n'atema ne bamuwerekera okumuyisa mu Kampala paka lwe bamutuusizza ewakaawe ne bamulekayo. Nno Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine obwedda gwe balinze nga balowooza naye ajja era emmotoka tezivaawo, ziri awo zirinze, ziri awo zisimbye. Balowooza nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agenda kujja, wabula ye mazima wanvu tabiriimu, ali mu mirimu mirala egy'okulaba nga tujjako nakyemalira. Ono katembatemba akolebwa nga baagazaako okusindikiriza abantu baleve ku mulamwa wabula babeerawo nga bali mu comfort zone. Kyagulanyi si byalimu. Bino ebiri mu kukolebwa bagezaako okwongera embale okusaba embalirira ensimbi z'oggula teargas ate nga tewali teargas kyakola. Kyova olaba bateekawo obuvuyovuyo buno bafune omuwaatwa bwe basinziira okusaba ensimbi endala, naye nga byonna tubiraba era nga mpola agisa obusera. Ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga nze naawe ffe tuvunaanyizibwa era ffe tulina obbirwanyisa okubimalawo. Ensi yaffe yeeyagale, tulekemu abaana baffe nga yeeyagaza nabo beeyagale. Era nga onojjukira nti amafuta gano agasimibwa Yoseeri ayagala gatongoza olunaku olwaleero galabe nti gatandika okusimibwa, naye nga ffenna tunajjukira nti Paalamenti ya Europe yagaana Museveni okusima amafuta gano era n'emugamba tageza n'agakwatako. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okwekubira enduulu ku ngeri amafuta ga Uganda gye gabbibwamu nga bannayuganda tebagenda kuganyulwa, bw'etyo Paalamenti ya European Union n'egamba Museveni tagasima. Kati Museveni abayise mabega n'Abawarabu n'obutongole awo bagenda kutandika okugasima amafuta gano. Kati munnayuganda weenyweze.